wali muntu ayagala kusingibwa kya butonde era abasinga bajja kwebuuza nti azikoza atya ani gwasiriwaza. Tewali muntu alina ssente mu kyalo gwe batatuuma bulogo. Tewali muntu alina ssente mu kyalo waabwe gwe batatuuma busamizi na ggula mayembe. Era njagala kugamba nti mu bulamu bwo bw'oba tonnatuuka ku ssalya gamba nti waloga, nga tonnatuuka ku ssalya gamba nti olina by'okozesa, nga tonnatuuka ku ssalya kugamba nti olina obusajja tolina kye waakoze. Era nsaba nnyo Mukama akolera ekyamagero, nsaba nnyo Mukama akusitula eddaala, nsaba nnyo Mukama akukyusiza obulamu. Abo abatakisuubira obayiteko obagambe nti mugyebale. Bw'ona abagamba mugyebale ng'ovuga Prado, ng'ovuga Benz, ng'ovuga Regius, ng'ovuga Alphard, ng'ovuga ziri zitundutundu, bajja kusooka kwebuuza yakikola atya. Era wajja kubeerawo oyo yali omugagga w'ekitundu eyo gye mwajja ng'otufuta n'otunnyo ajja okugamba nti nammwe temwesiriwaza kikyakoze kye tutannakola. Era yajja okutuuza emboozi mu sitenseni nga bagamba nti oyo Eriyaasi tali yekka oyo gulamu nedda ssebo tali yekka. Naye bwe baba nga tebannatuuka kugamba nti toli wekka tonnakola. Keera ku makya ofukamira osabe Mukama omugambe nti Mukama ngusaba onkolere ebyamagero. Abantu bye babuusabuusa nga bagamba ebyo si byange. Mukama bino byompa bagamba byange, bino byompa bagamba mbigwana. Naye Mukama njagala ompe ebyo bye bagamba nti ebyo si bya lugonvu. Lugonvu ono gwe tulaba wano ono abeera ku lugonvizisyo bijje bityo okubanga bibye. Ebyo si bibye, ebyo si bibye. Banyiga n'okunyiga n'okwekuba ne beekuba ne bagamba n'okugamba nti gw'oli musiru ndaba mwakalaba temuyina magezi. Nze kankubuulire, waliwo omusajja w'ebutambala mukwano gwange baabalabula n'emikwano gye yaleka ku kyalo. Bano be bagenda nti owange ono twali tunyumya ffenna kaŋŋende munone. Bagenda wa mukazi we ne bamugamba gamba bbaawe yeesonyiye famire eyo. Abo bagenda kusaddaaka abaana okuba naye ng'ekigambisa bagenda kusaddaaka abaana okubamalawo kubanga baali bamunyumirwa nga bonna bafuweeta ennaku yaabwe wali. Bwe yakeera ku makya ne yeegata ku famire y'aba Eriyaasi, Eriyaasi aguze emmotoka n'oli afunye kapiki nga baga nti afunye n'akapiki. Baddukirawo ew'omukyala w'oli yafunye akapiki ne baga nti weesonyiwe famire y'aba Eriyaasi batuuse okusaddaaka abaana